Yi bannange. Kakoza. Oli otya? Ndi kakoza. Nguli mu bikere. Ate kati wana wakana alibadde mu ngatto. Eno njo yabajijira mu engatto. Togamba nti nno olw'okuba nti kifuluka bwe neeba kaseegolola. Era nawe okitegedde nti kifuluka. Njebale. Bwe gityo. Njebale naawe. Nze ndi mpola. Oli bulungi? Ndi bulungi sina nnyo buzibu. Ogubadde? Mbadde nzagala nampijja. Mbadde nzize nga neetaaga ku nampijja oyo. Nampijja okuva lwe yagenze sinnamulabako. Okuva yakutte ekkubo n'atambula n'agenda sitannaba kudda. Simanyi nange gy'ali kati. Kati nampijja yakedde bukezi ku makya n'atambula n'agenda nga takunyeze. Yagenze n'atambula nkeera bw'agenda bulijjo naye kati sinnaba kumulaba tannaba kudda. Kye baŋŋambye kirabika kituufu. Ekikyo ekituufu Kakoza. Omanyi nyina abavubuka kuno ku kyala abampa information. Baŋŋambye balabye nampijja n'omukazi. Oweri waggulu mu Stanson atwala abaana abawala ku kyeyo. Ekiki? Ateekwa okubanga yagenze obanga byali mu kukolako. Kubanga tuyinza kuŋŋamba nti okuva ku makya nampijja tonnaba kumulabako. N'obeerawo n'ogumira mu nju ng'omwana tomulaba ate nga wabuwala. Bannaye Kakoza ate ntyemudde n'omutima sijja kulimba. Omwana owange agenda kuloba akadaama. Nampijja ng'atambula kyogenda okkuba obwakadaama Kakoza. Ate kati bwawali kugambe okuva ku makya tannaba kudda. Lwaki akolagana n'abantu ab'ekyeyo? Naye ate olaba Kakoza oyo omukazi omanyi gy'abeera. Sagala kumanya nze nti oba abeera omukazi omanyi abeera mu Stanson naye abadde naye kiteekwa okuba yagenze oba ng'apanga. Naye ate olaba Kakoza ebintu ebyo gwe wabireeta. Ate ntya? Gwe waleeta ekiteeso abaana ekyogenda omufumbiza kati bwe yazabye bw'atyo ekyokumufumbiza n'agamba kambule. Kati ate okufumbirwa n'okugenda ku kyeyo bikwataganirawo. Kakoza gwe waleetedde eddala eyo embeera. Mwaka gwanzise. Kati oyinza otya okunnenya ku nsonga gye waliko nga naawe oli ku sayidi emu? Kati wali oleese ekirowoozo nga mmanyi ki kirungi naye kati kirabika yatidde n'agamba ndooza kagenda abule bw'ati. Okwo kuba kwesiriwaza ky'ogamba okufumbirwa kibi. Dr. B. Kuliko. Kati tuogere katono wabo obadde ogambye. Kakati sebo Dr. B. Nze ensonga endeese ya ddagala lya wano. Ndibadde ki? Teririimu. Bagenda kuleeta eddagala. Akola mu famasi. Aliwa. Aliyo. Simulabayo n'eddagala teririiyo. Kiki kye tuliko? Oh, sorry. Agenze kuleeta ddagala. Kakati sebo. Baba alwadde tugende tubagambe nti kati mugenze kuleeta ddagala teririiwo. Oba tesobola kukola mugobe. Ate nali nagaana okuyingira woofiisi eno n'okaalamya eddoboozi nga twogera. Okitegeera? Si ggwe mukama wange. Baba baakuwa omulimu nga sinze nagukuwa olina okwefuga ng'ozze mu woofiisi eno. Ekisooka obuzibu bwammwe. Mmwe abataagala kwogera nti eddagala linaatera okuggwawo ate oluvannyuma bwe liggwawo ne mwogera ne mulyagalirawo mu kaseera ako. Olaba kisoboka? Nze avunaanyizibwa ku famasi. Tavunaanyizibwa naye mmwe mugabe eddagala. Kati nedda. Kati kuba tasobola kukola stock taking ng'obudde bukyali tumugobe. Nze kikulu Beni naawe onsobera. Eva, ebbanga ly'omaze wano walibadde ebisinga obintegeddeko. Si buli solution ya kintu nti kuba kugoba nedda. Okitegeera waliwo ebyetaaga okutuula n'obyogerako omukozi n'akyusaamu. Kansubire ontegedde. Nze Eva ebintu ebyekulula byantama. Saagala bintu byekulula. Tulina okukola ebintu ebiri professional. Sisobola kukola nkola zo. Anti era gwe nange nzenze. Kati sebo tugende nga tunnyonnyola mulwadde ku mulwadde nti ddagala eriryo ly'obadde olina ofuna essaawa zino terindiiwo kuba babadde tebannabaddireeta. No, abalwadde abo bw'abanga eddagala tewali waliwo method endala. Omugamba nakkirira wansi ku famasi n'agula eddagala limuwandiikire. Kugambye ki? Kyogala tobawandiikira bulijjo. Nze mbuuza. Kati ate famasi wano eba etugasa ki? Bwaliba teririiwo. Okusinga okugenda ku byeyo gy'atamanyi bantu okufumbira tasobola kubeerawo ng'asobola okujja n'akukyalirako. Omwana wamukuza bubi. Ate etya Kakoza. Nagalaale mmala ayinaayina buyinaayinyi. Aliyawo gadde benga alyengembu etunda omuzigo. Bannaye Kakoza. Wuliriza. Asazeewo okugenda ku kyeyo kubanga bamulabe n'omukazi atwala abantu ebweru. Akole obwakadaama.
akera tena tambula nga totegedde n'agenda ku kyeyo ate n'onnenyeza ensobi mu kifo gy'okugamba omwana afumbirwe n'omukuza ekyejo n'omusuuta busuusi kati wuyo akulesse mu nju oyinza n'okera ku makyanga ofiiridde mu nju mukuza bubi shovolaba yagamba ekiteezaalo kya kiki kyogamba kakooza kati naawe onvuma omboggolera nina okubogolera kubanga nze nkuzaala gwe waleeta ekyo ekiteeso onvuma otya mwana wange gwe mbadde njagala nga awava erinnyo kakooza naawe otandise okunvuma ate sigenda kubonaabona naawe nze nziraawo nzunge naawe kati naawe ogenda kubonaabonera mukazi go kano ogenda kakasanga oyinza n'okukeerera ku makyanga ofiiridde mu nju kakooza ayogera ebintu ng'obyetegereza kati gwaki ekibadde kikuleese mbadde nti nzize nga njagala kufuna kyakulya ng'enjala ennuma kati wulira obadde onoonya kyakulya kati bwe yagenza onokisabanya ekyokulya gwe kakooza ozunga buzuuzi kakooza saagala odde mukumbulira kigambo kyonna njagala nampijja ate nze munoonyaawa sirina gye ngenda kumunoonya nze kikafuuwe nze nkubuulira ogenda kubonaabona ensi ekukubire mu kazigo kano nkutadde omwana gwe wamukuzanga bw'oyagala kati nange ŋŋenze sirina kyenzizaako annaye kakooza asookodde jangu soko je tuogere kakazi tukoze tutya mwana wange kukyaki kukya nampijja tukoze tutya kube gwe mugezi wange asirina kye ŋŋenda kukuyamba ankuyamba eki nkukolere ki omwana gwe wamukuzanga bw'oyagala kati nze nkugamba eki bulijjo nkubuulira ensobi towulira kati akulesse mukazi gwe ogenda kufiira muno jatuuka n'okwagala amazzi g'okunywa nga terinaga kuwa kakooza yes kyosiga kyokungula kati bwatyo bwogenda ŋŋenze mbonaabona mukama katonda nze ndabi kati ngenda kubeerawo ntya wano ddala ngenda kubeerawo ntya wano n'emmese zituuse n'okundiira mu nnyumba bannange simanyi naagenda nakunfumbira na kamere neevunza zituuse okunnuma nze enfudde bannange nampijja onkoze bubi nnyo nampijja naye bbeeni okimanyi nti okoze kyamaanyi okuzza eddwaliro lina emabega oŋŋamba otya nti eddagala tuliwandikira balwadde balijja ebweru kyogaaze baleeta tezitukolera senga obadde omanyi nzaalize emabega nga bw'ogamba senga obadde omanyi bwe nalisanga naye ekyomukisa omubi nti tolimanya lyali litya senga munaakolagana bulungi n'abo abali wansi eyo ne mubabuulira nti eddagala nga terinaggwawo mwogere kijja kuyamba naye bwe mulinda ne liggwawo ate ne muŋŋamba ate ne munteeka ku puleesha eddagala kiba tekikola Dokita. Ogamba kina kijoba. Sijatala dokita. Nde bulungi oli otya? Bulungi. Kale kansuubire nti toleze misango. Leero si misango nnyo. Yebaleko musawo. Nsonga ki? Bali be wali ongambye nkwatagane nabo. Tulekeraawo okwerumangana, balekeraawo n'okunkuba. Bakkiriza ne tukwatagana nabo bulungi era tewali nsonga yonna, tewali buzibu bwonna nze nabo. Ate ekyo tekirina buzibu, kiba kyabaddewo ne bw'otaali ngambye ekyange kyali kulaba nga mukwatagana. Naye lwakuba Dr. Eva akyagaanye okukola ki? Okukwatagana nange. Namwegayiridde ne ngenda gyali ne mugamba munnange Dr. Ben yagambye tayagala ntalo mu ddwaliro lye, naye we mbadde mpitawo awo ngenza okulaba mulengera wano mu ofiisi yo konze kankozesa omukisa guno nzije tuweetereeze ffembi. Eva buzibu ki ne Nakijoba? Ono Nakijoba talina makulu naawe ze simuyinaako buzibu y'amanyi. Banaye ebintu byammwe ebyo mujja byesolo bingira kitegedde ndowooza kyekyo era kale kyandibadde kyekyo naye dokita nze mbadde nteesa engeri kati omwezi gye gunaatera okuggwako mbadde njagala akasente waakiri bakampe ngende neeyiye embeera mbi obwavu bunnumye. Naye omwezi tegunnaggwako Nakijoba. Naye gubulako obunaku butono nnyo. Kituufu naye era kati kyogamba ofiira mu guno omwezi bagamba ofiiridde mu gujja gumamu nnaku 2-3 ziggweko ojja funa ssente zo. Leka ngume ku lulwo dokita naye. Yo waayi gwe tukolera puroguramu wano. Ye ateera wamma. Leka ngume musiina kyakukola. Sikundya gy'olyamu tosobola kubanga olina wadde ekikumi. Naye lwogwo omubiri naye omuntu oba olina okuliisa. Ogwo obukazi guli tasobola kufiisa. Kale kati sooka ogende mu wansi eri ku bafamasi olaba obwedda kati yonalireeta.
naye Beni ndowooza olowoleza ddala nti nze sitegeera. Kale. Akasatiro basatira